Munnayuganda abadde atunda abawala mu bwamalaaya biranze nja kubanga byonna mbikutuusaako. Chicken beeyongedde okuba nga bamulabula ku bizinesi eyo eya massage. Bingi wano eno by'otalina okuba ng'osubwa ate ebya mwana mulenzi Sefuko ne mukyala we ebyama bizuuse era nga bwekikulu weekumire wano nja kubanga nkuwa buli kimu kye weetaaga okubanga omanya. Chosen Becky ne Ssekajja munnange ebintu bingi era biwanvu bwe nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera mukoto guli gumu gwokka Legit TV 256 awo nno kandukuviire ku ntono. Tutandike n'endowooza z'abantu bavuddeyo okuwa ku musajja ono Abe Mwesigwa agambibwa nti abadde akwata abaana Bannayuganda mbu n'abateeka oba n'abawa emirimu gy'obwamalaaya mbu abadde abafunamu. Abamu bavuddeyo ne bakondeeminga ekikolwa ekyo, abamu ne bavayo ne bagamba nti omusajja talina buzibu. Katusooke tuwulire endowooza z'abantu. Abegawo nga tuziika muganda waffe abakyala bangi bakuba engoma ne bakuba engalo ne bakuba gudiigudde nti muganda waffe kaafe kubanga afiiridde ku mulimu obadde bwa malaaya. Si kyekyo omwami gwe bayita Gavin. Nange ne ngamba abakyala nti mulaba mutya baganda baffe abo oba bafa bafe kubanga nabo bafiira ku mulimu. Kubanga obwamalaaya si kiwa nti mulimu. Ate ekisinga okunsanyusa oba ekinsanyusizza nti bonna ababaddeyo nga babukola bagenda bamanyi. Eyo point nkulu nnyo we twatubuliza statement says kubanga bo tebaagala ssente za kakalukana, tebaagala ssente za kuyingira kiyumba, tebaagala busente. Omanyi obwamalaaya buliko ssente nne ez'amaanyi mu ddakiika eyo but bulina repercussions ezitali nnungi. So nze mbadde ndowooza baganda baffe abaakafa nga babadde beetunda abafe. Yes, bafe. Si bwe mwagamba kasita gubanga mulimu gwa kwetunda temwagala kufumbirwa, temwagala gambwako. Nabagamba ffe abakazi nga ffe we don't have to risk. Yagala gane ekyo kyatutondebwa tetulina ku riskinga, abasajja balina ku riskinga ku laffe. Naye n'abasajja abantu riskinze ku laffe tetukyayagala kubawuliriza. Simanya ffenna twagala kubeera bagagga, simanya ffenna twagala kubeera ku mwenkanonkano. Siriimu afuuse siriimu, okufa kufuuse okufa. Kati era nga mugamba mbu tulumwe, nze sigenda kulumwa. Nga mmwe mwagamba ku Gavin omanyi njagala tubeere nga twogera naye nga tutulako mu ngatto z'aba. Nange lwoyagaliza muka kitaawo olutta nnyoko. Naye nze nnyongera okubategeeza abaana abawala bwe tutakkakkane ne tuddamu ne tutereera ne tukkiriza abasajja batukulembere okufa kwa ddala kuno. Ate bannaye tewali kintu kibi nga kufa bintu bya kisiru. Nze njagala nnyo okufa ebintu ebirimu amakulu. Njagala kufa nfe ebintu nga bitegeerekeka nga bw'obinnyonnyola abantu babitegeera nti agundi bwe yamala n'afuna ekirwadde bwe kiti nkisazaamu naye kampeere example ku kirwadde ne tumulwazaako emyaka 6 at least bandwazeeko n'ebintu by'ekisiru. Olw'okuba tetwagala kubulira abasajja, olw'okuba tetukyagambwako mbu muli inspired ne bana abawala ababeera ku maato buli ddakiika. Weewe muli inspired n'abawala be mutalaba basponsa. Ojja kumanya lwaki basponsa tebabeera mu kamera. Mujja kukimanya one day bwe kinaakutuukako ojja kumanya lwaki basponsa tebabeera mu kamera. Naye nze njagala okutegeeza mwami Abe nti bakwatana wa bwereere. Omulimu gwakola munyumuvu. Muve eno nga mugamba mugenda mu Bwakirina. Muve eno ne mugamba nti mugenda simanya nkuyingira biyumba olumalaawo ng'ogamba mu ssente z'ekiyumba tezimala mbu ate waliwo zino ez'amangu bwe zityo bwe zibeera ba mikwano. Ssente z'amangu zirina repercussion. Genda bajja bbi bajjamu bwe baba beetaaga. Ebumba bajja bbi bajjamu, ensigo bajja zitwala gojja kulowooza bakuguzenga malaaya naye nga balina bye beetaaga. They need body organs. Kyekyoka. Bino ebintu mbibabuulidde muganya okuwulira. Naye njagala okubategeeza tetulinaawo kwemulugunya. Sinneemulugunyako wadde ku byempulira ku Abe. Byonna bye naakawulira ku Abe ndi sayidi emu naye era sinnamuvaako, sinnamuva namu, mpuliriza ye yekka. So abaana b'e Uganda wano mukutta obwenzi n'obwamalaaya bw'e Uganda ne mubujja Uganda ne mubuyingiza buli nsi. Naye mujja kubannyonnyoka. Ffe baganda baffe bokka be tugenda okukwatibwa ennaku be bafiira mu kiyumba, be bafiira ku Bwakirina, be bafiira mu balista abo tujja kuwuliziganya nabo. Naye ekintu kye bayita obwamalaaya mwebamu ne Gavin wano temwagamba nti Gavin ekimusizza busolo nammwe mufiira ku mirimu. Bannaye tetwagala ate mutandika okututeerawo sympathy talk tewali. Ate ekisinga okukwasa ennaku nti ogenda n'omulimu ogumanyi. Ne bagamba nti ogenda kufuna miliyoni 4 mu kwetunda ogenda kwebaka n'abasajja 2 nti olyokke ate munnaye gwe Katonda gwe yawa ekituli. Mujja kuyiga okuwa abasajja eki. Okwegomba kususse. Omanyi lwaki baatugambanga nti omusajja yakulira famire? Olw'ensonga omusajja alina bya controllingako gw'omukazi by'otasobola kutegeera. Bano abasajja be mulaba bahasola, abasajja baffe bahasola bamanyi ebintu ebikolebwa eyo. Kitegeera abasajja bameka mwaka buli basalamu ensigo. Always baana bawala.
emitima gyaffe girulunkanira buli kimu oyagala ofumbira omusajja mu mwaka gumu benga mugaggawadde mu myaka ebiri gwe tuyagala bakugambeko olugambako ng'ogamba omusajja naasisti simanya ntulugunya mwe bagenda kubabaaga n'ebijanjalo byennyini bali kumpi kubibajjako kubanga nabo bakati bajja bigula okitegeera so abaana ab'obuwala abaafuna obuzibu n'omwami Abe nze sinnabasaasirako kubanga baali bamalaaya mba mu mirimu mwagiyingira mwetunda temulina njawulo na Gavini kubanga wannalabye mukomerera nnyo Gavini ne mugamba mbu Gavini ekyamusiza bitundu byakyama maama naawo baganda baffe bafudde lwa bitundu byakyama si mu mutima mubi nkyogeza nnaku kubanga nammwe mbadde mukyogera mpulira nga njagala nakkaaba but let me tell you guys bwe tutaddemu ne twetereza ng'abaana ab'obuwala tugenda kufiira bwereere ebyamangu by'ennaku zino biriko repercussions nnyingi abantu baba baaga ne babajjamu ebyenda abantu baba baaga ne babajjamu ensigo omanye ebitundu by'ekyama bye batunda mu baana omanye ebitundu by'omubiri by'abakazi bwe birimu ssente mmwe naye temuwulira oli bw'ayingira ekiyumba ne mumusekerera ne mumukudaalira mbu oyo yagwa nabagamba osobola okugwa n'oddamu n'oyimuka ddako ewammwe olime sobola okugamba nti zino sizoni 3 ngenda kudda mu kyalo myaka 3 nkomewo ntandike buto dhamya okugamba mbu biganye kati kanyingira abasajja butwa abasajja tebalina kisa bajja batematema abasajja babalabanga byakuzanyisa omusajja yekka asobola okulabanga omukazi ye musajja yakuwasa abasigadde bonna bana aba one night stand bonna asobola okubanga akwagalamu nsigo asobola okubanga akwagalamu mutima nkubuulira amazima omusajja yekka asobola okukwatibwa ennaku yakusula mu magulu abasigadde he can sell you so muddawo mwasanduka abagamba nti wekituuka ku musajja mugamba nti alyose lwaki we bituuka ku bawala baba tebabakase nga bagenzeeyo bakyeyagalire lwaki nti muba mutandika okuba nga ate muwogaana mukuba enduulu ono yagamba ki alekawo abawala abo n'agenda mu UK n'agenda e Uganda kyemugamba kwaba abaana kwabulwako omuntu asobola okubira poliisi agigambe nti tuli mu kifo kino bwekiti tuli 50 tusaba ku buyambi abo abaana bali ku internet bali ku social media ez'enjawulo ku lw'ensonga gye baba posting okufuna ba customer kyebagambe eyo ku social media gye bali tebafunayo omuntu yenna ayina gwe bainboxing ne bamugamba banange tusaba kutudduukirira bali boogeranga ne zifamire zaabwe ku famire zaabwe tebalinayo omuntu yenna ayina gwe bagamba tusaba kutudduukirira tusula ku JVCC ku kifo bwekiti ne bwekiti mutubale muko ku magezi tuli bantu bakulu tetwagala atumalako mirembe abaana babadenga bakozesa amasimu senti babadenga tebalina masimu mulingana amatako bana yemwebereremu mutubale muko ku magezi tukoye ejogo free Abe talina musango gwe yakola mwatugambye abadenga batwala ne babapama mukama kati kyogamba lero ne bakutwala ne bakupama mukama ekya n'okwata essimu era ne wepostinga okitegeera n'okwata essimu kuba batulaze nti ono omwana yafa yali akubirako ne ku maama we ng'ali mu kino ekifo sinaba kutuukawo wano bayitawo batya awawali amazzi agabuuka awo ekyo ekifo ekyo kibamulaze ekyo kibeeramu kale abalinamuko ku kasente abalina kye beekoleddewo awo sinaba kutuukawo awo naye essaawa yonna nja kuba nange ntuukawo kyogamba akakade ke yakupira nyina n'atuuka n'okumulaga abazungu n'amulaga ebifo byalimu biki teyasobola gambako ku maama we nti funayo omuntu yenna ayina anwanirire ndi eno bandeeta okwetunda saagala teyasobola yadde n'okugambako ku nyina nedda si Burj Khalifa waliwo awo ekifo awo kye yalazaawo Burj Khalifa nedda manyi waliwo awo ekifo bakiyita batya kirungi nnyo kitera okubeeramu abazungu buulidde abaana b'obuwala bagambye omusajja talina musango gwe yakola mu mute nti abawala bagendayo kyeyagalire era emirimu ne bagenda gikola ng'amanyi nti bagenze kukola emirimu egyo so nti omwemi talina musango lekeeyo waliwo omuwala omunauganda eyafiiridde e Canada Toronto era kigambibwa nti omwana muwala ono mbu abadde alina depression era mbu yesse MC Karokoli oliotya gwe omulungi andaba mawulire mabi mawulire gannaku tufiiriddwa omwana ow'obuwala wano bamuyita Rabiba Nakinga omwana ow'obuwala ono kigambibwa mbu yesse
bannange tusaasidde nnyo ab'enganda z'effamire bazadde be abakona b'emikwano wabula ne tusaba banaye buli muntu yenna ali eyo akimanye nti depression is real. Bannange famire zaffe eziri e Uganda eziriwa banaye musabire abantu bammwe abali ku byeyo n'abatali ku byeyo. Banaye bw'obanga obuyambi obwetaago onoonya omuntu w'okwogera naye banaye funa gw'oyogera naye before it is too late. Banaye tubasaba n'obwowombeefu obungi abantu bayita mu bintu abantu bakola ki bayita mu bizibu banaye musabire abantu. Omuwala oyo Rabiba Nakinga tusaba mwoyo gwe omukama gulamuze kisa. Tusaba ne community wane Toronto tukwataganyire wamu ne family ye tuyimirire nayo mu kaseera akazibu bwe kati. Nze MC mawulire si malungi yadde n'akamu ate ye munange Chosen Becky ne mwami we Mr. Sekajja bali luno begiriza love ebatta. Nedda my love was swap because what is it's a video eh atonne tegekera pola awa gulu mu kiwato abantu baboogeredde nti omusajja alinga mawube nti alinga ali ku remote control bwannange njogera ekindeke ki nayenza ogwange mbaawo kubanga mbaleetera era mbatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso eyo nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Sefuku ne mukyala we Hezo bafuna obutakanya kakati Hezo yavuddeyo okwabya ebyama ate ng'ebintu ebyo tuze nga tubiwulirako omwana mulenzi ono bisekso. Era Badigalo Ezo takomyawo akoze posti endala okumanya nga mukambwe n'amugamba nagenda okukomawo ewuwo nga bakukuba ebituli mu kabina nga babiwowongola biringa miwowongole n'enkujjanjaba n'owona naye okumanya ng'era ebituli bikyakusiiwa nakuviiridde era nkusabira ku luno babiyuzeyuze biyulike ezo mukambwe gwe manya agenda kwongera okuleeta ebyama bya Sefuko. Tubadde tumaze ebbanga ddene nga tuwulira mbu Sefuko akuba left and right naye ezo wakwongera otuwa ku bukakafu. Naye nga munnange nga bw'okimanyi nti abagala n'ababiri we bali tossaayo kikyo era munnange era buwuliriza tomanya abo tujja kuba tumanyi nti era enkya bajja kubanga baddiŋŋana nze naawe nga tweyongerayo era mu mawulire ag'enjawulo nkugambye nti ffe tuliwo kubanga tukutuusaako byonna ebitambula oneno mu ggwanga Uganda nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Waliwo omwana mulenzi wuneeno complaininga oba yemulugunya ku bantu abaddukanya omuzikiti simanyi oba kiki oba naye katusooke tuwulire kiki kiviirako omwana mulenzi ono okwemulugunya abantu bano kiki kye bakola ekitali mu buteeka. Kuno omuzikiti gwa Odi Kampala. Salamu alaikum basiraamu ani kumwatera okusaalira ku muzikiti guno gwa Odi Kampala naddala 5 daily prayers zino ani atera okusaalirawo olw'ekintu kyenze nga neetegereza ku muzikiti guno kuba nsaalirawo nnyo naye kitanemya okutegeera oba oliawo kankyogereko abalala muyinza okuba mukiraba nga temukyegenderezanga. Mu Uganda omuzikiti gwa Odi Kampala Supreme omuzikiti omukulu bwe muzikiti gwe naakalabako obunkenke bwesiraanko mu kifo kirala. Obunkenke buno management mwalisaanyire muvayo ne mutubuulira nga bungi nnyo ku muntu azze okusaala obusaazi swala an ordinary person. Lwaki okwekengera kungi nnyo nga kusukka. Njagala ogezeeko okugenda ku muzikiti ogwo naddala ng'eswala ewedde ojjenga eswala eiseeko oba ojjenga eswala tennatuuka. Ndowooza keekadde woogenda okunotisingira kino ekintu kyenkugamba. Ebibuuzo ebisooka okubuuzibwa n'oba ne sigida n'ekirevu ng'oyambadde n'ekkanzu oyagala ki? Anaakubuuza nga tannakubuuza asooka n'ayimirira ku geeti eri
n'atunuleta kikanga 3 nga tonnaba kutuukira ddala ku gate era okuggulawo amala kwerowooza. Bw'amala okwerowooza n'osembera waliwo anaakucekingira. Waliwo abasajja kuliko omuzeeyi n'omusajja omulala ow'ekiwago omugishu. Bw'ojja n'omusanga okuggulira nga ogaa nti okay maybe guli muzikiti. Omuzikiti abasiraamu gukolebwako emirimu egya faradha ng'esswala 5 eza buli lunaku ne sunna koyo abasobodde. Naye bali abakuumawo balina babula kugamba abantu nti mugende musaalire ewalala. Mukama Katonda asaasira oboogerako abasajja bano. Era bw'ojjanga esswala ewedde wakati wa zuhuri ne aswiri awo, omuntu abanga atera okukubuuza nti waaye abula kugamba ddayo onojja nga bamaze okwaziina. Naye ate ekisinga okwewuunyisa ye masigidi eri wakati mu kibuga, ye masigidi enkulu. Bwe wandisuubidde nti mu programu zaayo erina preparation ezifaanana bwe zityo eri omuntu anytime agenda okujja. Simanyi oba balaba bagoma. Nze nali ntuuseewo ku ssaawa zaalinga around 6:30. Ngenda okutuuka ku masigidi awo, omusajja yambuuza ebibuuzo. Ne ndowooza oba asaaga. N'angamba olagawa. Nze ngenda ku muzikiti. N'angamba addayo. Ne mugamba tokuddayo kutya. N'angamba swate natuuka. Ne mugamba ekituufu tenatuuka ne mbadde njagala kwepreparinga konfu ne wuzo njira nsala. N'aŋŋaana ne nkozesa ekibuli ne nnyingiramu. Nenteke mu kwali mu parking. Ngamba n'omusajja kati ongoba ku masigidi n'agenda wa. Ngende na mirembe ku chaachi oba lubaga. So omusiraamu asembedde ku masigidi we mutukowoola okudda. Ate nze nzongoba. Ekyokubiri nga sifaananga muntu ali idol kozi nze mbeera mu motoka yange. Gugamba nti bano idol anoonya wakwebaka oba talina na byakukola. No. Nentunuulira omusajja ngenda okulaba nga ajja following eno munda. Nengenda nenfuna wuzu omuzeeyi. Bwe namaliriza mukudda amaze ofuna wuzu ng'alina baagambye awo baali baseka nga 3. Omuseka kungamba ama mulekekenda. But yali amaze obba reportingira nti nyingidde before. Ngamba ye mbanji ali awo ne baazina. Kati kitegeeza wali wabulayo obudde butono. Kati kino nakyo nakirabako n'amaaso gange ku masigidi wano. Abantu abasinga okutuula awo mulimu bambega. Gwaze okusaala ate bakubegako. Biki bye mwogera awo? Biki bye mu complaining what do you criticize about the masjid? They all management staff and what have you. Babeera waawo. Mwaba babeera bafuna wuzu n'aba abataba ku mizikiti abo abantu ababeera awo. Nakiraba ntya? Omusajja omu yajja na complaining about bwe gataba amazzi ya complaining ku sabbuuni atabeerawo. Ekiva zireeta omu ku security abeera ku mulyango oyo omusajja ow'ekiwago omugishu. N'alyoka amukuba ekikondewa nga gwakuba akutte n'akadomola agenda funa we. Wallahi andayira Allah yantonda. Bwe yamukuba oli n'agamba iyo complaints kye kinkubya nga amukubye ekikonde. N'atakoma okwo ne zireeta waliwo seko omusajja omukulukulu yajja ageze kubatawula n'amugamba no tokikola ekyo. Ne wabaawo n'omulala yayisa muddoboozi nga y'abasiraamu ate we tuba tweyisa bwe tuti. Wallahi nga kiba kigenze wala. N'asitula amazzi ono owa security gayina omusajja akola ku mulyango wa security. N'agayira omusajja ku lugoye ku t-shirt ya red. N'amuwerekeza ebigambo bino ku masigidi. Nti ate nkuwadde eddakiika 2. Ogenda kulaba ekigenda okutuukako. Nebuuza eno masigidi, eno military barracks, kifo kya byakwerinda, kifo kya bambega, kiki ekituufu ekiri ku masigidi wano? Kubanga omuntu gy'ajja amaanyi okuba omusaaze, omuntu wa security okuba omusaaze ku masigidi eri public bw'atyo. Ekifaananyi ekiri mu kifo kiri kiragwa nti masigidi eyo eringa oba ekifo ekiri mu buwambe oba abantu bano abasaalirawo si be balina okusaalirawo. Kyewuunyisa nnyo. So management ya Supreme Old Kampala Main Mosque eya Uganda embeera eno yeetaaga okwetegereza. Waliwo omuzikiti abantu abalina okusaalirawo. Abalamu babuulire nti hamwe mujjenga ku Friday. Simanyi bya Friday sira kusaalirawo Friday olw'ensonga nti jamu abamungi. Naye zino kino bye njogera mbirabye n'amaaso gange.
obunkenke nga bungi kiki ekikwekwa masigidi si abantu abalina okujjawo balina okuba ne kaadi bano mutyabuti bagamba nti bannange mugende ekituufu kyeki so embeera eyo ekanga omuntu mutukoobola tudde eri obusiraamu bavuuka bannyo tebasaala bw'aba nagezaako okusala n'atuukaawo n'emmotoka ye nemulemesa okuyingira simaaddayo mu bukambwe obufaanana bwe butyo ng'alinga azze n'ebbomu then anaagamba ki omusiraamu omugoba ku masigidi agendewa namirembe agende Rubaga agende wa pasita kandi alagewa abaffe nze okusaba kwange kuli nti obukambwe bukenderemuko obusiraamu tebusomesa bwe buti kubanga si gwe muzikiti gwokka ekibuli tusaalirayo ku Afrikaana wano tusaalirawo n'emizikiti masigidi mawanga ene munyonyo nawa ng'obunkenke tebuli bwe butyo ate ng'ezo ze njogerako zisinga n'ogwo obuyonjo g'emazima munda naye badde nze nsaba wabeewo ekitereezebwa ebyo mbyogera ku busiraamu nga nze omusiraamu obubaka bwe buba mubuulidde era amaliza ng'agamba abadde asaba wabeeko ekitereezebwa naddala ebyo ebitatambula bulungi nti bitereezebwe bidde mu nteeko webale kubanga oli ku Legit TV 256 tuweerabira ku subscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge ebisigadde nkomawo nabyo tova